kyekitiisa kituufu ya naye si kipya si gwe musoso kiraba bino muze mbiraba eyo sample you just symptom ako kabonero k'ekizibu ekinene aba ekitutuuse bannaye mbasiibudde. Kaakati omwezi gwe gumu Mwami Yoweri Kaguta Museveni ategese okulayira. Kyokka era nzikiriza nkujjukize nti omwezi gwe gumu gwe gwa pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform gwe yalangirira okubanga agenda kubanga alinnya ekigere kye mu ttaka lya Uganda. Kaakati okubuusabuusa obunkenke buli mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Wandibeerawo okulayira n'obutalayira. Ab'ekibiina ekya National Unity Platform bagamba osaaga tojja kulayira. Ab'oku position bagamba tojja kulayira. Mwami Yoweri Kaguta Museveni mwabulwa gavumenti ye NRM egamba ayina okulayira. Ab'opposition balina ensonga nnyingi ze basinzirirako ez'okubanga Mwami Yoweri Kaguta Museveni talina kulayira era okuba kuyita kwerayiza. Olw'ensonga nti ekibiina eky'opposition kikyabanja DRC form naye tezinnalabikako, forms tezirabikako. Bazibuuza gavumenti, bazibuuza ekitongole ekya Electoral Commission Simon Byabakama amatama ntengu. Tezirabikako forms. Bamubuuza ebyo byewadikire yayinga okubanga olangirira Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuhabulwa ng'omuwanguzi. Twetaaga kudyala forms tulabe constituency zaali luddawo ezo ze yawanguliramu ffe nga tetunnazirabako. Twagala tulabe dyala forms zikwatagana n'ezaffe we tuba okusinziira ku investigation ne ku research gwe twakoze nga ffe ab'ekibiina abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Twagala tulabe bikwatagana kuba obujulizi twabukuŋŋaanyiza na buli kimu. Kakati nno gavumenti eri mu bweraliikirivu era ebuusabuusa wandibaawo okulayira oba okulayira ne kuyita buyisi mu mikono mu ngalo weekutyo mmye olw'ensonga nti obunkenke bungi buyitiridde nga bakyali ku bano abali mu Uganda ab'opposition abanja DRC forms. Kyokka ate Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ayongedde okubanga ayongera akaliro. Asinkana bano ne bali tamanyi kyebazaako, tamanyi kyebamufumbira, tamanyi kyazaako, tamanyi kyebamufumbira, ate ye mwennyini agamba akomawo mu ggwanga Uganda. Mu kaseera ke kamu omukulembeze wammwe walangirira nti no wagenda okulayira n'omukulembeze w'ekibiina kya National Platform weyeesowoddeyo n'agamba nzirayo waffe ku butaka era bannayuganda munnindirire. Oli ku UG Update Civic osinzira obbanga otuwuliriza. Mbalamusizaako nnyo mukuliko obwakedde kansubiri nti ebintu bitambula bulungi nnyo. Gwagala otweyungako okkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otwegattako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo ebintu bitambula maridadi saana. Obunkenke pressure bye baana baliwo mu gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Nkugambye obunkenke baliwo bwe bayina batandise n'okukola ensobi bo nga bo bokka na bokka. Batandise okukola ensobi bokka na bokka. Lwaki obunkenke bulina okubeerawo? Mwami Yoweri Kaguta Museveni bino mbikubuulira nga ggwe munnankyukakyuka. Akimanyi bulungi nnyo nti kati yatandika dde okukuba ebituli mu security ye. Era security ye kati tekyetaaga kukakasa Mwami Yoweri Kaguta Museveni kye basobola okukola ne kye batasobola. Agimanyi bulungi nnyo how intelligent they are. Era amanyi nti Kyagulanyi yasobola okuyita ku security ye okumala emyezi 2 mirambirira nabbukukira paka mu America nga tebasobodde mukubako wadde kyamulubaale, nga tebamanyi na waayise, nga tebategedde na waayise.
kati kino kyokka kiraliikiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu budde bonna alangiridde agenda kuba ayingira mu ggwanga Uganda. Oba mu ngeri ki gy'agenda okuyingirawo oba mu ngeri kiffe tetumanyi, oba agenda ayita mu bbanga oba wansi ku ttaka, ebyo byonna tebimanyikiddwako mayitire. Ng'era we yali agenda we bitamanyikibwa twategeera atuuse wano, era gavumenti temwewuunya nnyo nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ali mu kwerayiza nga ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ayabudde. Kati gwe obunkenke bwo omumanyi kye butegeeza. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'alina abagenyi mu ggwanga baayise babeerewo ku mukolo gwe ogw'okulayira. Abakulembeze b'amawanga abakkiririza mu nkola eya demokulasiya abazze babeererewo munywanyi waabwe. Singa embeera eno egenda mu maaso n'ebaawo Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ayabula, golooza ki ekiyinza okuddirira? Kakati nno bawenja. Era Mwami Yoweri Kaguta Museveni kyakoze sizoni eno, oyinza okukebera mu UPDF ba operators bonna aba SFC abasinga bonna bali terminated kubanga takyalina gwe yeesiga, kubanga akimanyi bulungi Kyagulanyi tayinza kubanga yafuluma bw'omu bw'atyo, ateeka okuba waliwo abaamuyambako mu security. Kati akimanyi nti olw'okuba yafuna abaamuyambako tebayinza kuba omu babiri, kitegeeza ekiwuka kyasensera dda administration yonna ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni gye yeesiga. Kubanga abayinza okubanga bakubira Robert Kyagulanyi Ssentamu paasi, tukkiriza bagaana, bateekeddwa okubanga banene mu gavumenti. Ekyo kakiraliikiza Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Ayeebuuza ani amulyamu olukwe? Ye mu magye ani asiiwuuka empisa, bani abaasiiwuuka empisa mu magye? Kati tamanyi oba ayinamu muwendo ki abamukkiririzaamu. Obono nawo bunkenke kubanga obuwanguzi bwa gavumenti okujjako gavumenti enkyukakyuka erina kutandikira mu bitongole ebikuumaddembe. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu yakikolako dda. Tombuuza yakikola atya nga tolaba beesowolayo mutwe. Okufuluma obufulumya eggwanga erya Uganda kabonero akakulaga nti nno kino yakikolako dda era yakigonjoola dda. Oba ekintu ekyo kitegedde? Oli ku UG Update Civic Sinziro Bango otuwuliriza. Kakati newankubadde Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa, abadde yeetaaga nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ku mwanjo abeerewo asayininge ku gavumenti ey'ekisiikirize, bamubalenga omukulembeze omujjuvu, ne banne bagambe nti yeewewaawo abasajja bakkiriza, kitegeeza akalulu akatwala mu bwenkanya. Naye Robert Kyagulanyi Ssentamu akyalemedde mu buwaŋŋanguse, kyokka gavumenti y'ekisiikirize tennalondebwa. Kyokka waliwo n'essuubi eriyinza okweraliikiza gavumenti. Robert Kyagulanyi Ssentamu ayinza okwerayiza mu ggwanga ery'ebweru. Ab'omukago baakuŋŋaanyiza ne bamulayiza kubanga buli kimu ne evidence n'obujulizi babuyina. Abazungu nno ku guno omulundi gwokka bwensookedde okulaba nga bali so observant ku byobufuzi bya Uganda era ne bakola ne investigation yamala, bo kennyini ne balaba nti no demokulasiya we Uganda akyabulamu, waliwo ekikyamu, waliwo ekintu ekikyamu. Kubanga bino byonna tetuyinza kubanga twatambula nabyo mu kalulu. Bannayuganda batambula n'eno embeera mu kalulu ne tugamba muno demokulasiya mwali mu ggwanga lyattu Uganda. Ekyo baakiganye. Era investigation okunoonyereza kwatandika dda, baakukola dda, bakuŋŋaanyiza n'obujulizi. Tulaba ekitongole kya Amsterdam International nakyo kyakola okunoonyereza kwakyo era ne kitowa order, ne kiragira, ne kikomandinga ab'obuyinza mu ggwanga erya Uganda batandika okubeera nga bakola okunoonyereza ku byagenda mu maaso mu kalulu ka 2026, okutta abantu, okusanjaga abantu, okubawamba, okubasiba. Era baatwala n'obudde ne bakubira spokesperson wa Uganda Police Force Lusoke Lutumwa, saako ne bakubira ani omulala awo omwogezi w'amagye Frank Kuraije, newankubadde bagamba ono bagezaako okunoonya kontakiti ye ze bamanyi nga teziyitamu.
nga baagala bakole okunoonyereza nga bwe bakukoze. Ebyo byonna bikiralifayinga nti nno akalulu kano obukulembeze buno waakulayira naye obukulembeze bwa bituli bukubiddwamu nnyo ebituli. Kakati wano munnayuganda bw'olina okutiira okulayira kunaabaayo tekuubeeyo okusinziira ku muliro oguwandulwa n'ebigenda mu maaso. Kansooke nkuwa akatambi kano n'oluvannyuma tweyongereyo. Parliament, I was a member of a EU electoral parliament. I was a ngenda kubanga nkuvuuniriramu member of a EU electoral observation mission to Uganda, a country long tormented by oppressive, brutal regimes. Museveni was elected. So many years after, Museveni still in place. Parliament, I was a member of a EU electoral observation mission to Uganda, a country long tormented by oppressive, brutal regimes. Yali memba omwe yalondebwa okugenda mu ggwanga mu country erimanyikiddwa ng'erya Uganda erijjuddemu obwobufuzi obw'ekimpatiira obutategeerekeka. Museveni was elected. So many years after, Museveni still in place. But era ng'agamba kyewuunyisa Museveni teyalondebwa naye ate akyali mu kifo. Democracy has been eroded. Human rights continue to be violated. Ndi demokrasiya agenda maaso n'okutattanyizibwa, eddembe ly'obuntu likyagenda maaso n'okutyoboolebwa n'okuvvoolwa mu ggwanga erya Uganda. I had the opportunity to check the importance and the weight of EU diplomacy on the spot in Uganda. Yatwala obudde okola investigation ku diplomacy mu ggwanga erya Uganda. So it summed up with the embassies of the member states and we're still powerless in order to make the right point to bring. Agamba ne wetutunuulira byonna ebigenda mu maaso ku embassy n'emirimu gyaffe nga ba embassy mu ggwanga tulabikibwa nga tuli banafu nnyo okusinziira ku bigenda mu maaso mu Uganda, bitufuula banafu nnyo twale tulina na mugaso. About fair, credible elections in Uganda. Yes. So far, there is something with Yes. It's make the case for human rights violated of the leaders of the opposition, so that the European message is still heard in Kampala, in Uganda, in all over the place, that we do care about those leaders of the opposition which are so unfairly prosecuted against. Era n'agamba nti eddoboozi lyabwe liba nga likyasobola okuwulirwa mu Uganda, mu Kampala, mu Afirika. Tulina okubeerako ne kye tukolawo bannange ku nsonga za demokrasiya ne za human rights violation mu ggwanga lino erya Uganda. Temwetuulako, eddoboozi lyaffe nga likakkanyiziddwa. Tulina okuba nga tukyayina amaanyi nga tulaga eggwanga nti tukyayina omulamwa, bannansi babeere n'essuubi. Naye kati olw'ebikolwa bino tebakyayina ssuubi eri Bafirika, eri ensi zimu, kubanga bakoma byogerako bwogezi. No action is taken. So please, Commissioner, take the message. Action is needed in Uganda, Kampala. Thank you. Muchas gracias, señor López Aguilar. Mr. Tinkinen. Era yawunzika agamba mune Mr. Commissioner, action yeetaagisa. Weetaaga wabeerewo ekikolebwa ku ggwanga erya Uganda. Demokrasiya nga asusse okuttattanyizibwa. Eddembe ly'obuntu nga lisusse okuba nga lityoboolebwa. Abasajja babadde bakambwe. Baali bakambwe. Nkuddizaayo akatambi emabega nkudage nti no buli kimu ekyagenda mu maaso mu Uganda n'ebigenda kati mu Uganda babiwooshinga, babiraba, bali so observant. Mwami Yoweri Kaguta Museveni akimanyi bulungi we yali ajja mu buyinza yagamba nga yakawamba obuyinza mu 86 yagamba nti I know these Europeans they are so observant, they want to observe each and everything. So now there is nothing to observe in Uganda because everything is going to be transparent. But well, because they want to observe and they want to carry some activities in Uganda, we are going to welcome them when I'm swearing so that they can see. Ayabagamba, I'm going to welcome them so that they can be observers when election is taking place in Uganda.
era ng'agamba nti they will be around but there will be nothing to be observed because everything it will be transparent, free and fair. Yali ayogera kalulu kagenda okuba ng'agamba nti njagala abazungu bano bakitegeere era bakimanye. Njagala bakimanye nti Abafirika tusobola okwebeereramu ne tukuba akalulu nga kabwenkanya nga kalimu amazima nga tekali transparent. Abazungu bano balowooza Afirika tetukisobola era bali so observant era baagala okujja okulingiriza ensonga naye sigenda bagaana ngenda bbaaniriza naye ku luno omulundi mukkirize nti bagenda kubeerawo naye nga tebalina kibaobservingako kubanga tekijja kubaawo. Buli kimu kijja kubeera free, kijja kubeera mu bwenkanya. Ebyo byali bigambo bya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Yali akimanyi bano abasajja balondoola era nga bakimanyi n'okumanya nti kwoyingidde obuyinza be basobola okukuumira bira be basobola okujjamu. Ate mu myaka gya 80 Mwami Yoweri Kaguta Museveni tukimanyi bulungi. Nze naawe mu kusamba ensiko yamala banne n'akibalekamu n'agenda mu bunaayira awenje ku b'omukago kuba allies era be bamuyamba omukwata ku kibegabega yayitira mu ggwanga erya Tanzania okujja okutwala obuyinza. Amanyi kyekitegeeza okubeera ababwera okuŋŋaanya omukago ab'omukago niye kyamukaluubiriza nnyo olw'ensonga nti yali talina kyali. Kati bw'atunulira Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali essaawa zino kikubisaamu eki ky'emirundi 10 ku mbeera gye yalimu niye olaba yafuna ab'omukago n'ajja n'amwamulako gavumenti yaliko ebiseera ebyo. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bitiibwa kati by'ayina ku cepezi z'alonze ne ku buvumu bw'ayolesezza lowooza ayinza obbulwa ab'omukago. Ekyo nno kye kisinga okweraliikiriza gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati olaba nga biru zigenda mu maaso n'okuyisibwa kati nga sovereignty bill banoonya protection, they are seeking for protection. Banoonya ekintu ekibakuumako ekibafuula nga bali resistant eri Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibabuze. Kati beekutte ku sovereignty bill eno balowooza oba oli awo yeyinza obbataasa. Mu kaseera kano nga bagenda kulayira gooza bakibandiyisizza sovereignty bill eno baagadde bayiseewo engabo yaabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda okujja kwegamba nga balina excuses ez'amaanyi. Okategedde akantu ako oli ku UG Update Civic osinzira oba nga otuwuliriza ekyabadde mu parliament nkoko baana walabye ab'opposition bagezezzaako okkuba etteeka lino naye nga gavumenti ekoze eki eremeddeko. Gavumenti olowooza ki yandibadde eremerako ku nsonga eno? Nkubuuza gulowooza gavumenti kwaki yandibadde eremerako ku nsonga eno? Neteekamu ne ssente z'omubi w'omusulo buli mubaka eyabadde awo yali obukadde 10 nga kibagala tu outnumber oludda oluvuganya nejjo olwesonyonya bagambye tukimanyi bulungi nnyo era nange wano ndi mu kuddamu ebigambo bino. Mwenna abamemba ba parliament ababaka bali ku ludda oluli mu buyinza olwa gavumenti tukimanyi bulungi nnyo nti nno muli nnamba nnene era yemuyimira mu parliament mu lukiiko lw'eggwanga olukulu musobola okwawutunambinga ab'opposition. Naye ebiseera ebisinga tekiba ku raising up the number, kiba ku kyakufokasinga na kutunuulira Uganda ey'enkya egenda kuyimirirawo etya. Osobola okusukkulumya n'otunuulira amaaso go n'ogajja ku kyolaba n'ogwoleseza bannansi abali mu ggwanga erya Uganda embonaabona gye bagenda obbonaabonamu n'amateeka ge mugenda mu maaso n'okubaga. Ensonga eyo osobola ogitunuulira. Osobola okutunuulira point nga kyemuliko yes mwagala okiyisa mu abali mu buyinza naye n'okitunuulira ng'ekintu ekikyamu n'ogenda mu maaso n'okivumirira.
kubanga Jewere Sanyanya bagambye muli namba nnene era musobola n'osalawo okulonda enkya omusana obutaaka ne gugaana okwaka olwa namba yammwe era eggwanga likimanyi naye kino si we kiri kino kiri ku munnansi n'eggwanga lyaffe kiri ku ggwe enkya weeraba wanga ovudde mu paliyamenti kiri ku ggwe weeraba otya teeka lyayise mwaliyisizza naye ebiwundu n'ebisago ebiri ku babaka abo bennyininyini ababawadde ennamba abamu in fact temutwakiraka na budde kusoma ku biruzi zino era temuzimanyaako naye mumanyi kimwolesa eri eggwanga lyammwe n'eggwanga wa gye muliteeka nga mumaze okuva mu bisanja byammwe nga muvudde mu paliyamenti eyo ensonga nayo yamakulu nnyo esaanidde okubeera nga erowoozebwako naddala ababaka bagenda maaso n'okuyisa amateeka nga musinzira mu constitution zammwe ate ng'oluusi amateeka agamu agasangawo ge mugenda mu maaso n'okutyobola ssemateeka w'eggwanga aba yabagibwa dda era ng'atulambika bulungi nnyo wabula wano kye tutayina ye ssemateeka agenda mu maaso n'okudifendinga amateeka agaabagibwa ekyo ekintu kikyalina abandi badde nga badifendinga bebaka ba paliyamenti naye banafuzibwa nnyo mu paliyamenti oluvannyuma lw'okubyenguzi olw'okufuna ekyogi mu miro buli kimu kye basanze ne bagenda nga bayisaawo buyisa ne batamanya kigenda ku affectinga kitya how negatively can impact the country ekyo tebakirowoozaako bokasa bamala ofuna akasimbi ne bateeka mu nsawo eyo kiba kiwedde oli ku yugi update CV nyongera okujjukizaamu gwatana kubanga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko obeere ng'otwegatako tuli ku mulamu ogugamba nti ng'ennaku z'omwezi 12 Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa waakulayira kyokka ate mu kaseera ke kamu Robert Kyagulanyi Ssentamu mukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform yeewera nkolokooto nti ebyo ebiseera ebinaatuukirawo ajja kuba yalinnye dda mu Uganda kakati kino kyeraliikiriza gavumenti babuuza nteekateeka ki ani ali emabega wa Kyagulanyi ani ali mu gavumenti ali emabega wa Kyagulanyi ono ye waaba agenda kujja atya agenda kuyitawa ki kye tuba tukolamu ennongoosereza byakwerinda byantambula kati njagala nkutegeeze nti road blocks zigenda kuluma ku makubo ku border post buli kasonda buli kkuba eriyingira mu kibuga Kampala security egenda kuluma nesi lwakuba nti no security egenda kubeera nga eteereddwawo kuuma omukulembeze Mwami Yoweri Kaguta Museveni nedda eteerwawo lwakwekengerwa eri Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bayinza okubeerawo ne balaba nga ayabudde kubanga tebamanya ngeri ki gye yafulumamu so n'engeri gy'ayinza okuyingiramu tebajja kubalimba nti bajja kugitegeera era security egenda kubeera nga ebeera tight mu kibuga Kampala era teweewuunya ggwe okulaba nga buli kasonda konna k'otambulamu security eri tight bannayuganda ate simu ebaakowedda kebakube mu emiggo mu biseera by'okulayira mujja kajjetuka wabula si ggwe wekka ataanidde okuba nga weeraliikirira ne Mwami Yoweri Kaguta Museveni tumuwabulwa naye asaanidde okuba nga yeeraliikirira kubanga naggambye ekijja si muntu saawa yonna mwandira abakulembeze babiri nga be balayira mu ggwanga Uganda nkugambye oyinza okulabako abakulembeze omulundi ogusookedde ddala babiri mu Uganda nga balayira ekyo badde tonnakirowoozaako kati gwe tunuulira oli ku yugi update CV ku badde osinza obbanga otuwiza bali butala w'amayanja mu diaspora mbatumiddeko nnyo Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, US, UK, abali South Sudan, abali mu DRC, Kenya, South Africa mwenna mbatumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku mayingo gano aga yugi update CV naggambye gwagala otweyungako naawe kyangu nnyo osobola okugenda wali eri waliwo ekigambo subscribe n'okikoonako noba nga osobola bulungi nnyo otwegattako kambalekereko kano akatambi n'oluvannyuma twesangeyo mu comment section
mbaagala nnyo era nga mbaagaliza n'olunaku olulungi. Robert Kyagulanyi Ssentamu ali mu lugendo ava mu ggwanga lya United States of America ajja mu ggwanga lya Uganda. Oyinza n'okuba tonnaba kumalayo puroguramu eno Oweekitiibwa n'atuuka naye okuva mu nsonda ezeesigika ziraga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti wa Uganda omulonde amaliriza enteekateeka zonna z'abaddeko mu ggwanga lya United States of America. Entambula ze ziyinza okuba zimanyiddwako bantu batono nnyo nga bakyama olw'embeera y'obunkenke basebo ne bannyabo omukulembeze gy'ayisibwamu. Naye okuva mu nsonda ezeesigika nkutegeezaako nti akomawo munda mu ggwanga lya Uganda essaawa yonna era nga ensonda zino zitugambye nti ekimu ku top of the agenda byatandikirako kwe kwegatta ku bannansi mwenna abataaga okumanya Declaration of the Results Forms oba ziyite DR Forms ziri luddawa. Basabo ne bannyabo mukimanyi nti in the sovereignty of the people of the Republic of Uganda mwakozesa obuyinza bwammwe ne mulonda omuntu gwe mwetaaga okubanga yabakulembera okuva 2026 mpaka 2031 era nga temwetemyemu ku bitundu 71 n'obutundu 88 mwalonda Oweekitiibwa pulezidenti wa Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu. Naye we twogerera nga nakyemalira kalibu ttemu Yoweri Kaguta Museveni yamunyagako obukulembeze era agenda kwerayiza ennaku z'omwezi nga 12. Kakati Kyagulanyi si gwe babba yekka, mwenna abaamulonda baababba n'olwekyo atakulekera tomulekera. Oweekitiibwa Kyagulanyi okuva mu nsonda ezeesigika ziraga nti ono ajja okwegatta ku bannansi oyo byabakame yalangirira ono byagenda okwerayizaako atuwe kye bayita Declaration of Results Form si kumwegayirira wabula nti olw'okuba constitution bwekyogera nti basobola kulayiza nga totuwadde Declaration Form. Wabula njagala okubategeeza bamusibira mu bbwa mu nsi Museveni yekasi yalyo n'abalala gye bali n'okwerayiza ajja kwerayiza wabula okulayira si entandikwa era si enkomerero. Mukimanyi mu bwerende oba mu bweyimirize oba kiyite sovereignty mwasalawo obuyinza ne mubujja mu bamukwata mmundu ne mubuteeka mu buntu wa bulijjo ab'emmundu bakole byabwe n'omukulembeze akole bibye. Naye Museveni nabba akalulu kati bw'aba teyakabba twetaaga evidence ate tetugyetaaga nti tumusaba wabula constitution bwekyogerako. Kakati kansoke malirize bino entambula z'omukulembeze ndyoke nzire ku kyokubanja DR Forms. Okuyitiramu mu bumpimpi Oweekitiibwa pulezidenti wa Uganda omulonde newankubadde yeemulula oluvannyuma lw'okuyiggibwa abaali baagala okumutta ku buwaŋŋanguse gy'abadde kakati azzaanywedde ng'era akomyewo maama Babi Itungo Kyagulanyi amuteeseteese bulungi. Pulezidenti wa Uganda omulonde watuukira mu kubanja Declaration of the Results Forms basebo ne bannyabo okubwesooka si kwe kubulya omuganda bw'ati bw'ayogera gwe ne bw'ogenda ne weerangirira nga toyina the will of the sovereign people of Uganda obeera mubbi. N'olwekyo atannatulaga Declaration of the Results Forms oyo tabeera President. Kyagulanyi akimanyi era on top of the agenda mwenna bannayuganda ababbibwako obuwanguzi nga naye mwali gwe mwalonda kyatandikirako nga yakakomawo. Kakati mukijjukira bulungi nti Oweekitiibwa Kyagulanyi yamala emyezi ng'ayiggibwa okuva lumwamulonda. Abo bamukwata mmundu naye yamala n'abiitinga system n'abeemululirako. Bwe yeemulula yaddamu okulabika mu Washington DC mu kibuga ekikulu ekya United States of America. Weewaawo okuva olwo yeetaba n'abantu ab'enjawulo ab'amaanyi ku lukalu lw'ensi eno okusobola okutaasa maama Africa nga n'eggwanga lyaffe Uganda mweriri. Kantwaleyo eddakiika ntono nnyo okuyitiramu mu bumpimpi byonna ebibaddewo. Eyo gy'abadde abadde teyeekwese tabadde mu masappe newankubadde nga musajja wa kabi abadde mu kuyigga engeri ki bannayuganda gye tugenda okwenunulamu era akoze ebintu bingi. In summary ngenda bikuyitiramu nga nkuteereddeko ne dates weewaawo ojjukire nti omukulembeze takoze bukozi kutakomye bukomi kubanga yawaŋŋanguka wabula abadde ne diplomatic engagements ez'ekikungu ezigwanidde omukulembeze omulonde ku mutendera ogw'eggwanga lyaffe Uganda n'ensi endala ezikwatagana n'ensi yonna nga ne Uganda mwogitwalidde. Wakati w'ennaku z'omwezi 14 ne 15 ogwokusatu 2026 Oweekitiibwa Kyagulanyi yava mu ggwanga era n'apostinga ku mukutu gwe tujja obubaka nti asobodde okubiitinga sisitimu ya kalibutemu ne yeemulula n'awonya obulamu bwe.
Machi nga 18 Bassebo ne bannyabo yalabikako e Washington DC ku Capitol Hill edo gyali agenza okumiitinga abakungu mu foreign relations bano nga be bakwasaganya ku ngeri ky'amawanga ag'Ebulaaya gye gakolaganamu n'amawanga amalala yali agenza obbasaba nti basazeemu enkolagana yonna gye balina ne Kalibu Temu Kanywa Musayi Yoweri Kaguta Museveni bannayuganda tuwerwaneko. Ekyo kye yali agenza okukola yamiitingiramu n'abo abakulira enkolagana y'amawanga g'abaddugavu saako n'amiitingiramu n'abakungu abatula ku lukiiko olukwasaganya ensonga z'omwana w'omuddugavu. Mujjukire Bassebo ne bannyabo America eri mixed buli ggwanga mwe eriri abayero abeeru abaddugavu naye buli omu constitution ebamuwa respect okwetaba ne banne. Oweekitiibwa Kyagulanyi ng'oggyeko abakungu aba foreign relations ng'oggyeko abakungu ba democrat ate yamiitinga n'abakungu ab'ekiwayi ekyabo abakulembeze bo nga baddugavu mu ndabika oba mu kkala. Bw'atyo bwe yatandika diplomatic engagements. Ebintu bino mbikuyitiramu osobola okutegeera nti Oweekitiibwa Pulezidenti wa Uganda omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu nga newankubadde ali mu kutulugunyizibwa naye asigadde akola achievements afunye nnyingi okuva leyawanga n'agenda mu ggwanga lya Amerika. Weewaawo ne Nakyemalira yeeguyiza n'amavi n'akuba ne projects mu Uganda ezaali tezitambula Kyagulanyi olwatuuka mu Amerika kati saawe n'akukuta nabo kye nategeddeko nti ne Standard Gauge Railway yagijje ku Bachina be yali yagiguza kakati ali mu kukuta na banka y'Abamerika eyitibwa Citibank nga ali weeringa obbawo ekintu kyonna kino Kyagulanyi kyaleeta mu ggwanga lya Uganda n'obuwagizi bwe bamuwadde baleme kwongerayo bumuwa. Kye twategeddeko nti China eyasuubiza okuzimba Standard Gauge Railway Museveni kasa yagenze Kenya nga Uhuru Kenyatta yeebyo byabituukiriza yasazeewo akuba amavi ebyo zonna achievement za Kyagulanyi. Bassebo ne bannyabo twali tetunaba kufuna mukulembeze asobola kukozesa gavumenti ebe kugiteeka ku bunkenke. Obunkenke bwe bagiteekako abasinga butuyamba kuba buzukusa embwa ezeebase nga zeebase kulya misaala. Let the sleeping dogs lie abaaliwo we batwe baakola timuleke embwa ezeebase zeebake Kyagulanyi natazikiriza na kwebaka. Bassebo ne bannyabo gavumenti ya Nakyemalira Yoweri Kaguta Museveni eri ku bunkenke nti saawe eri wiringi okuteekinga ekintu kyonna. Yakkiriza okuleeta abasibe kakati saawe yagala kuzimba Standard Gauge Railway bingi nnyo Amerika byegenda okufuna mu lukyala lwa Kyagulanyi bagenda bifuna nga bo business wise bannayuganda bano nno bakikola nti gavumenti ya Museveni esobola okuwagirwa olw'okuba nti kati backing eri mugongo gw'Oweekitiibwa Kyagulanyi. Omwezi ogwokusatu nga guggwako Oweekitiibwa Kyagulanyi yamiitinga ba lawmakers